Atenderezwa agulumizibwe ekitaffe Tonda ne mama Namugereka abango bwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangaala mbasindika ekitangaala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe bagombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakasi gwakuzikira mbalamusizaako bakika namwenna abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wipo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ak'okukisibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wipooni eyawabweru Katonda atudde munda mu nzalamusa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde oluwaddembe okubuza omutima gwo butakkaanya ebigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisule mu ggulu kaawe yongereyo n'obulamu bwo obikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu nga tunakubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva eri Ssaalongo Mukasa amanyikiddwa nga Saint Germain mu Runyaanyimbe nsaba tukole ekikkoowe ekya omwoyo ng'oyingiza ekitangaala ekyeru Mukama ate ng'ofulumya zaabu era Mukama yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu Mukama yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu Mukama yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu Mukama kwata ku mutima gwo oliiza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo ly'ettukuvu omwagalwa mw'otudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okoleera ggulu nedda ekikula kye ekya ddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuulawo eddembe otegeere nti eggwe omwana owa Katonda omulamu yawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu zuula obwa Katonda bwo obeere wamu n'obutukuvu obutuddemu weewaawo ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako mwe n'abasoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe abaagalwa kya muwendo nnyo nnyini ddala okusobola okubeera nga ngattaganya wamu nammwe eri abo bonna abasoma abawuliriza obubaka buno mwebale okubeera ekitangaala ekyajja ku sseŋŋendo eno abaagalwa abantu abasinga obungi tebayagala kubeera nga bawuliriza amazima gaabwe kubanga gano gabawugula okuva eri endaba yaabwe ey'ensi gye baagala embeera eno etawoomesa nnakabululu ebaleetera okusobola okubeera nga balemera ku ebyo ennonoolezo wamu n'enzikiriza ze bazze batambula nazo kubanga okwaniriza ebijja kibaleetera embeera ey'okulowooza nti si bakuume era tebali mu bwetengeredde amazima gali nti buli we weŋŋanga ebyo byonna endaba z'enkadde ezitambula nazo osobola okufuna empulira ekutiisa era ekuyuuza ng'omwoyo kitegeera omwagalwa abaagalwa ne weesanga nga omwoyo agambye oba omuntu ng'agambye nti tasobola kubeera nga akkiriza ebyo ebiri wabweru w'entegeera ye ne byazze atambulira mu bulamu abaagalwa bangi bennyikidde nnyo mu kirooto eky'obulimba era nga bo kye balaba nti nga kyekyannamaddala era nga bo batambulira ku kiki kye bagambibwa okubeera nga bakola eri abo abali mu buyinza nga tebeemulugunyizza era nga tebalowoozezza ku ekyo ekibagambiddwa okubeera nga bagoberera abaagalwa okugoberera kuno okw'ekibuyabuya okw'okubeera nga otambula butambuzi omwagalwa n'oyo abeera akugambye kizze kirabikisibwe mu byafaayo byammwe eby'obujjajja bwammwe obungi bangi mu bwannamunigina n'egganda ez'awamu bazze bagoberera abakulembeze oba enkola ezo ez'obulimba kubanga baba bayagala bafune empulira eyo
ebawuliza ekyo kye bazze batambuliramu ng'amazima gaabwe nga tebayagala kubeera nga bava ku ekyo kubanga tekibaleetera ssanyu. Naye abaagalwa, muyina okujjukira ani abadde afuga Sseŋŋendo na Ttimba omigigi gyammwe gyonna. Amaanyi agaawanga ebyafaayo by'abaana b'abantu gaakwekebwa mu bulimba obw'enjawulo mu bukuusa n'okubazannyira ku mutwe. Abaagalwa, naye mu bitabo byabwe bye basomesa n'ensomesa yaabwe waliwo amazima agalimu. Abo abagoberera enkola ez'ekizikiza baweebwa empulungusa ez'amazima. Nga newankubadde baweebwa empulungusa ez'amazima gano basigala nga bakyali mu buzibe eri obulimba obuzze butambulira mu lugendo lwabwe. Abaagalwa, ekitonde abangi ke muyitanga Sitaani y'abadde afuga era akyafuga era ye katonda w'ensi yammwe, era nga akungula amaanyi okuyita mu kutya, mu kwawukana n'endaba ey'obutamanya kikula kyammwe. Atudde mu mutwe ogw'Abaganda bammwe amanyikiddwa nga the Acheans mu Lunyaanyembe, era nga be bafuzi. Eri abo bokka abamalirivu okubeera nga babavvuunamira, be bawa obuyinza okusobola okubeera nga bafuga abaana b'abantu ku lwa bo. Kino ne kireetera enfungo ez'enjawulo ez'okufuga n'effugabbi mu bulamu bwammwe. Abaagalwa, obulimba buno buzze buzannyira mu bulamu bwammwe emigigi mingi ne buteekawo embeera ey'akavuyo n'obutamanya kiwa waakulaga. Abaagalwa, kino kitundutundu kinene nnyo ku kirooto kyammwe eky'obulimba ekizze kitambulira mu bulamu bwammwe nga kibaziyiza eri ekikula kyammwe ekyannamaddala. Ekiruubirirwa ky'okuyimusibwa kwe kubeera nga muyimuka busukka kkubo w'obuwangiro bw'obulimba, musobole okubeera nga mweddiza obuzaaliranwa bwammwe obutukuvu. Ba Acheans oba Baganda bammwe abatudde mu magye ag'ekizikiza bo batinta nga bazannyira ku ntegeera y'abaana b'abantu, ne basobola okubeera nga babasojjasojja babaggyemu amayengo ag'okutya, kubanga okuzukka kw'abaana b'abantu okuva eri obulimba bwabwe kirooto kya ntiisa. Abaagalwa, okutya kuno kwe kubafuga era ke kubavuga. Ensonga lwaki bagezaako okulaba nga bajjajjatta bantu bangi okusobola okubeera nga batambulira mu makubo agatali gaabwe n'obutamanya nga babazannyira ku mutwe. Abaagalwa, amazima kintu kinene era ky'amaanyi nnyo ekiraga obulimba bwabwe n'emisango gye bakoze eri abo bonna abatalina musango. Enkola zaabwe ez'okusaddaaka emisaayi n'ennonoolezo ezo ezitali wamu n'ekitangaala zizze zikuumibwa nga ebyekizikiza era ebitamanyikiddwa ebikolebwa mu kizikiza, naye kati bitandise okubeera nga birabisibwa eri entegeera y'ekitangaala. Abaagalwa, ekyo kye bayita katonda waabwe ow'ensi yaabwe.
saddaaka ezo ze bawaayo ez'omusaayi ze zikola Katonda w'ensi yammwe. Buli we babeera n'abantu abafa n'ababonaabona babeera beewongera eri Katonda waabwe era ne baweebwa amaanyi era ne bakkiriza okusobola okubeera nga baweebwa obuuma kasita babeera nga bakikoze ku lw'ekyo ekizikiza kye kibeera kyagala. Abaagalwa, muyina okusalawo nga ebitonde eby'ekitangaala okubeera nga mweyimusa okuva mu kizikiza kino. Amayengo ga sseŋŋendo geeyongera okubeera nga gayimuka nago. Nga kennyini ayimuka ng'adda ku ntegeera ey'amayengo aga waggulu. Eyo amayengo ekizikiza n'ebitonde ebya wansi gye bitasobola kubeera nga biwangaalira. Abaagalwa, kano kaddako okubeera nga muzuukuka eri entegeera yammwe eya waggulu. Entegeera eyo ekizikiza tekisobola kuwangaalirayo. Musobole okubeera nga muva mu kwawukana okwo kwabateekamu. Musobole okubeera nga mujajjatta obumu obutudde mu buli kintu kyonna. Mu bifo ekizikiza gye bireetera okubonaabona, mufuubane okulaba nga mutonda essanyu n'ekisa. Ekizikiza gye baleetera okubeera nga babaleetera embeera ey'ebbalirirwe, mmwe mukole bukubirire okubeera nga mukungula omuyiika mu birungo by'obulamu bwammwe bwonna. Muli b'amaanyi okusinga abo abaabawamba. Amazima gano ge gagenda okubeera nga gabayamba okubeera nga mweddiza eddembe lyammwe. Erifa abaayimusibwa, abaagalwa, twakula busukkakkubo w'ebyayita, ebirooto eby'obulimba ebyo ebyali byawangibwa, ne tumenya enjegere ez'obulimba n'okutuzannyira ku mutwe. Kano ke kadde abaana b'abantu okubeera nga bayimuka wamu mu bumu obw'okuzuukuka. Mutegeere nti mwenna mukaalakaala n'ekitangaala eky'omuzimu omutukuvu ogutudde mu buli kinnoomu ku mmwe. Nga omuzimu ogwo ab'eggye ery'ekizikiza tebayagala kubeera nga muguzuula, kubanga bayagala kubeera nga babafuga. Abaagalwa, tewaliwo kibaziyiza okuggyako ekkomo lyammwe lye mweteekako nga mmwe. Muzuukuke okubeera nga mutegeera nti Katonda si kye kintu ekiri wabweru wammwe, naye ye ttonde ettukuvu eritudde mu mutonzi atakoma, oyo Katonda owannamaddala ayimirira mu kitangaala kyammwe, awambaatira obujjajja bwammwe era ng'abalungamya okusobola okubeera nga mujjuza ensi n'okwagala n'okutegeera n'obumu. Mukadde kano ngabana wamu nammwe n'omuliro gwa kkoba w'amazzi. Mukkirize musobole okubeera nga muggulawo amaaso gammwe eri amazima ag'ekitangaala mu nda yammwe. Muyimuke eri entegeera eya waggulu n'amayengo aga waggulu. Leka amayengo ago gabeere omuluŋŋamya bwammwe nga muyita mu kaseera ak'akazibu eri ensi yammwe. Mukkirize ekitangaala kibeere omusingi ogw'obulamu bwammwe. Musobole okubeera nga muyimirira gguluggulu. Leka eddembe n'okwagala libeere wamu nammwe. Ndi Mukasa atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Katonda ne Mama Namugereka abange obuwangwa obuwangire bwabwe. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akuume.